Je tutegese egenda kubeerawo nga 10 omwezi ogwokusatu guno 2018 egenda kubeera ku Marosa Gardens esangibwa Ezana along Entebbe Road. Tujja kubaawo ne bout endala ejjo banyumira ennyo ng'ogyeko ate main fight egy'okubeera wakati wa mwami Joshua Male ne Taabu owa UPDF. Njogera n'obukakafu bwange abaze nga bandabako abalabye ku fights zange abamaje UPDF abazeko erugogo nga balaba fights zange zenzanyo zonna basobola okumukakasa. By that time wanatuukirawo ajja kuba manyi kikyagendako, ajja kuba manyi olwazi lwagendako. Peter ogambye olwazi teruwulira bulumi naye ngenda leeta ziri ennyondo osimanyi ziri ezakomerera Yesu oba aliyo zirabyeko mukama waffe yali tumukkiririzaamu ne bwe ndeeteyo ennyondo ganda wange tugenda kufuula obuwunga buno omanyi obuwunga buno obukola lime tugenda kufuula buwunga